po jako akawuwo n'abalina wali enkayana nga tetaka kuzigonjoola nazo tuzikole ki zigonjoole mangu. Abatuuze ku kyalo Wankoba mu ggombolola Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono nga kino kye kimu ku byalo awagenda okuyita oluguudo Mwasanjala olwa Jinja Express Highway beraliikirivu nti bandisibwa okuliyirirwa ebibanja byabwe oluvannyuma lw'abannannyini ttaka kwe batudde okutandika okubeebulizabulizaako okubateera emikono ku biwandiiko by'ebibanja byabwe ng'ab'ebibanja. Abaguza Yinula yagambye mmwe nabeesonyiwa era yagambye sente zammwe mujja zifuna 223 ndyoke mbasayiningire kubanga mwasubya sente za Yinula awo nali nnatundawo mu ttaka. Bano basinzidde mu lukiiko olutudde ku kkanisa ya Wankoba Miracle Center ne bannyonnyola nga bannannyini ttaka bwe batunze ebifo we babadde babeera ne basenguka ku kyalo nga tebakyamanyiwa kubajja kyokka oluvannyuma lw'okubalwa ab'ekitongole kya Yinula baagaanibwa okulimira n'okukolera ku bifo byabwe nga bino nno byonna obwedda babyogera ng'omubaka w'ekitundu kino Johnson Muyenje Ssennyonga bategedde amatu. Ab'ebibanja bali kuli tebakyalina we balima babagaana okukolera ku mataka gaabwe n'ebibanja yenkayana eri awo mukyala n'abawanda atulimba ndooza alabika yapangisa eri mu Yinula abayinula tubakubira bagamba byawedde era Yinula yatugamba nti wettaka abasayiningira nga babasasula naye okuva lwe batusayiningira kati emyaka 3 Yinula etugamba mwe tetubeetaaga ebyammwe byaggwa. Owulira kati azze ennaku zino atunze ettaka owe yasoose yatunze ettaka eka emu yagitunze bukadde 5 n'agenda n'akomawo n'atunda eka 2 obukadde 7. Waliwo n'abalala beemulugunyiza ku nkola ey'abalamuzi ba kkooti enkulu e Mukono abatambuza obwoyo okubagwa ku ntumbwe olw'obutabeera mu yafeesi zaabwe nga balemeddwa n'okufuna empapula za letters of administration. Naye ne bansindika mu kkooti omulamuzi asayininge ku letters of administration naye okuva mwezi gw'omunaana ku Mukono High Court omulamuzi taba mu kkooti kati baŋŋamba musime bakyusizza abalamuzi naye nga nze kisibye sente zange letters of administration. Kyokka omubaka Ssennyonga mu kwanukula abantu bano abagumiza nga bagenda okuyambibwa naye nga walina okubeerawo enteeseganya wakati waabwe ne bannannyini ttaka. Ogwo gwe mulimo gw'omuki kubakiikirira kutwala ndowooza yammwe nti abantu bange bano abatalinasasulwa ki ekikoze eki ekiganye mubasasula ddi. N'olwekyo munyambe mu nkola ebibiri abatalina nkayana mu mperisiti eyo n'abalina wali enkayana nga tetaka kuzigonjoola nazo tuzikole ki zigonjoole mangu. Ono ategeezezza ng'omululu bwe guzadde akabasa mu ggwanga lyatunga bannannyini ttaka bakikozesa kagenderera okulumya abatuuze naye nga bwe kinaagaana wakuba munnamateeka abawalewale paka mu kkooti. Ensonga eri nti balandiroodi bo si balambulukufu ekireese obuzibu landiroodi mwamubbirako kati landiroodi yali absent landiroodi nga tamanyiddwa naye bwe yawulira nti waliyo akaki n'akola ki kati ky'olina okukola kwe kukwatagana nabo chairman akuyitire bonna abo abasatu konsenti eteeka okubaako emikono gyabwe omulundi ki. Gavumenti eri mu nteekateeka y'okuzimba oluguudo olupya olwa Jinja Express Highway nga lwakuyita mu bitundu by'e Mukono era gavumenti yalagira abantu bonna abali mu bitundu we lugenda okuyita okuliyirirwa. Ate sigweka ababanja baki kati bajja kusasula abo abatalinaako bikwakkulizo n'abalina aboogeredde amangu. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Tuli abantu 47 ne batugamba ebyammwe byawedde okusayininga Semindi n'abawanda ne Nanyonga be ba administrator